Okay. Maureen, balabika video ng'olina omwami ng'omukwano gubasaza mu kabo munna. Ng'olina omwami omukwano gubasaza mu kabo muli ku beach. Netugamba Maureen, story yo tebanga yeyo gyogenda otugamba. Omukwano gutusaza mu kabo. Jowe. Mpulira nnyabo. Ku beach. Twali ku birthday ya mukwano gwe. Ya, kyekyo. Omukwano nga gwasaza mu kabo. Maureen, nawe okyalina laavu. Soko mbuli. Okyalina laavu. Laavu ekoma kuba myaka emeka mama. Bw'otubuulira mama. Anti gwangambye naawe okyalina laavu. Anti tuba tumanyi oba muludde oba mukuze mukko mwabi tuwulira mbu omuntu bw'alwawo n'omuntu mbu beemanyiira oba laavu n'ebaki. Nedda okwagala omuntu banayo olwalina okwagala omuntu wo. Tewali sisawe eno tuli ku show. 21st of November Serena Hotel. Ebyo ebisaanyizo tuli ku Serena. Okay. Olina akatale ke eri bafaani bo munnange. Waliwo gwe nasemba obuuza n'angamba mbu yali asazeeko kilozi nga ne konsati tennabaawo akasalako nga mmeka olowooza. Sazeejo we anti oba olya n'ojjukira sinnatunda mmeeza zimala n'olunga mmere n'ogireka naye nga byonna tuli mu kutegeera. Wakasalayo nga mmeka kilozi. Kiro luli mbadde mu nnyingiko naye kati 3 zigenze. Kati tunaasemberera awo mu maaso. Ayi nja kuba comfortable Maureen. Ayino. Nteekateeka kati ziri zityayo olwaleero tubadde ku ki? Yes, olwaleero nzize ku miitinga maneja waffe abadde naffe ebbanga lyonna Mahaji Musa Kavuma nga muleetedde ebbaluwa yange emuyita mu konsati yange ate era ng'emusaba okugula emmeeza era ngambye nti sisobola butabaawo ate era sisobola butawagira. Abasinga bazibatwalira nga za bwereere lwaki gw'osazeewo n'ogamba agule buguzi oba akuwa akasente kubanga yangamba nti nno agenda kumpagira mu kyempulira nga waliwo ekigaanyi nzija kati nange nzize mu sayidi y'emmeeza nakkiriza. Ekitegeeza ku yo tegenda bbaayo bino muyimbi azze ku bwereere gundi azze bwereere. Nange kineewunyisiza naye gwomanyi kize nina abayimbi abankubira ne bagamba olina full support yaffe nze mbadde ekikumanyi kiki mbadde simanyi nti kisobola okubaawo naye gye bali eyo bagamba weetuli so ennaku zino abayimbi twewagira nina abayimbi mikwano gyange benzize nga ngula emmeeza nsobola okuba nga siguze ennamba naye tubadde nga twekwataganya ne bayimbi bannaffe oba abakwano bange netugula emmeeza netugenda mu show y'omuyimbi oyo. Twakulabyeko awo gye buvuddeko mu kavidiyo nga muli mu meeting naye kyatwewunyisizza nga Whitney gwe tulaba mu maaso Whitney yali mu nteekateeka z'omukolo guno nyabo. Nedda bangi mwebali kati bano bonna mwebali abali mu nteekateeka z'omukolo oguno bannange ttiimu yange weeri gye mbadde ntambula naye neegaseeko ttiimu endala Whitney oyo nno munnange abeerayo eyo emabega naye nga abeera ku buli kimu kati neegaseeko ttiimu endala mugenda giraba. Whitney kikyali mu kukola wano exactly kubanga abantu abalenga bagamba Whitney akuze okubanga ali mu kivulu ali mu nteekateeka. Alina department eyiye bali ne mole Maureen ntambula naye balina emmole balina department eyaabwe bo bakwasaganya social media eyo gye bakutte. Yes, kati n'abalala buli omu alina ebibye waliyo abali kunze mu ngoye omukyalo yayimiridde naga alina okulaba enviiri tugenda mu interviews lyoke makeup alyoke baba alina kino oyo ne sister wange yera Siboni waffe baba alina kino nekino eyo department ye alina n'omulala amuyambako buli omu alina byaliko ono akutte wano alina okumanya ti no momo kino akirina momo alina videos nungi byonna ebigenda okuteekebwayo birungi buli omu alina waakutte kyensinga okwebaliza Katonda. Momo tickets nga zifulumiza mangu kubanga tubadde nga tuwulira abantu nti bacupola nnyo tickets. Ebintu byange birina Katonda birimu Katonda ate ne tickets zaffe nzeesiga kyova olaba bali muzigula kati saawa eno. Kakati munnange mane kyogere ku maneja Kavuma omusinkana ddi era emyaka emeka egiyiseewo. Naye kati maneja Kavuma kali Maureen mukalaba akali mu sirindo boyi ako nga maneja Kavuma waali mu Eagles Production wonna buli kimu ekibaddewo nga maneja Kavuma waali paka essaawa eno kati there is no way wenyinza okustaginga show
nga temuli manager Kavuma, temuli wa Mr. Semakula, temuli abasajja abo bamanyi abaanyi gaabwe gwe tebayinza kuba butaba musuya Maureen Nantume. Kubanga olugendo luno lwengamba my story mwebali nnyo mwonna batambulirako. Pastor Bugemba aliwa mu nsonga zino ate tunamulaba ate nga muli buti. Pastor Bugemba mukwano gwange era nja kugendayo naye muyite mu butongole wenaba ngendayo gyowe tomperekereko ngendayo naye pastor muyite mu butongole kati si wagwira bugwizi oba si wakubira bugwizi waliwo abantu nga si bakasimu nga bakugendayo mutotidde kuba munanga abayimbi twafunyeko Jodax Katebe nagamba ye ataddeyo concert muve kwaba Maureen Nantume bebateekako ne basirika nze ngenda kuba omuntu kakati gwe totidde munaye gamba nti oba omuyimbi yenna anetantalamu oba akoze kino nze munange ngenda kusabira essaala oba Uganda ogiraba abawagira Nantume gye bali ate tebabeera sinti Maureen yayina abannayuganda bonna yabakwata babikuye abawagira Nantume gye bali abagenda okujja mu Serena gye bali. Maureen alabika video ng'olina omwami ng'omukwano ogubasaza mu kabo munna ng'olina omwami omukwano ogubasaza mu kabo muli ku beach etugamba Maureen story yo tebanga yeeyo gy'ogenda otugamba omukwano gutusaze mu kabo jowe mpulira nnyabo ku beach twali ku birthday ya mukwano gwe kyekyo omukwano nga gubasaza mu kabo. Maureen nawe okyalina laavu soko mbuzi okyalina laavu lava ekoma kuba myaka emeka maama bwotubuulira maama anti gwangambi naawe okyalina laavu anti tuba tumanyi oba muludde oba mukuzeemuko mwabye tuwulira mbu omuntu bwalwawo n'omuntu mbu beemanyiira oba laavu nebaaki nedda okwagala omuntu banaye oba olina okwagala omuntu okyalina laavu omugamba ky'omukulu mama mwagala twawulidde nti ne ssente yataddemu osoma botoboyogeze mpolampola ndi mukwano gwe wakitampagira asobola alina okumpagira ndi mukwano gwe ku social media twalabye abantu nga sijja kukyakikubuza nga bagamba mbu Whitney akuze asaana ave ku lujja era abamu ne baweereza zi CV zaabwe lujja lwabwe kwatava wanje bazimbawo ku lujja lwabwe kwatava mpulira ali ku lujja lwani pozi simanyi mama oyagala bisaanyizo ki eby'omuku tewali sifa weno tuli ku show 21st of November Serena Hotel ebyo ebisaanyizo tuli ku Serena olina akatale keke eri bafaani bo munnange nekira tetunakulabako anywhere mu bya politics nti oba nze ndi eno oba nze ndi weeno oba omuyimbi gundi gwempagire oba omuyimbi gundi musanyukiddeko. Njagala nnyo Maureen Nantume, njagala nnyo abayimbi ba Uganda. Nze mboka yange beeramu music w'Abannayuganda wano bawagira nnyo baagala nnyo 21 November ndi ku Serena omwaka guno. Tweyanza mukali